muwala wa Kalangu ensingo gitaddeko amaanyi. Anti mwamuse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe. Dine gwanga lya Muhoozi. Ate mu bantu be mumanyira nze temukizane mumanyira nze siri mu abwe mumanyira. Egwanga lya Muhoozi. Ate basigi akitaawe Museveni. Ate Muhoozi yali jjawa. Nze basajja bivule mwizo kungana okwogera ku muntu. Nkolokose Museveni myaka 25. Oliko ngambe Muhoozi tayogerwako. Stupid. Kale Kabanda tayogerwako. Kabanda yani. Kabanda gatana bakuzalibwa nze naliwo. Dine gwanga lya Kabanda. Kabanda akolagana nnyo ne Muhoozi. Twajjawo baamini nga tebogerwako. Bobote nga tebogerwako. Ate kati be mwagala okuleeta ate mutukisa bajja kutta, bajja kusiba, bagenda kutwala mu safe house. Idiot. Nze bantisa. Kabanda wakitalo nnyo. Ab'ekitalo twagala bakitalo. Mujja kiwulira. Mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Yese mawulire agakagwawo ge twakafuna obadde okimanyi nti gano galaga nti omusajja amanyikiddwa nga Kalangwa chairman wa NRM wali ekayunga eyafiridde mu accident oba kayita akabenje emmotoka bwe yagudde ne yeevulungula n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakasero era ono gye yafiridde obadde okimanyi nti bamusebusi obadde okimanyi nti omusajja akabenje abasajja bapanze kapanga era basemutte ani abireese tulokakane ogenda kuwulira bino nga birimu obusungu birimu okuyomba waliwo okunyiiga n'okulangira abantu abamu mu mbeera y'emu Ajjeno Muhoozi Kainerugaba ono atandise okubeera nga akigwako jjukira kaakati amagye gamaze dda okweyingiza mu mirimu egyandikoleddwa ebitongole ebirala nga ebya CID ng'ebitongole ebirala omuli ekya IGG kaakati amagye ge gakola emirimu gino kaakati ogenda kutula owulire embeera bw'etandise okubeera nga esajjuka mu mbeera eno gye twolekedde mukwano gwange mpuliriza nga Honorable Thomas Tayebwa amaze okakasibwa nti yetagenda kunyeenyezebwako agenda kusigalawo ku kya deputy oba vice oba deputy nga amyuka speaker wa parliament w'eggwanga erya Uganda era nga bw'abadde nga emyuka wa speaker ku Nnaalongo Anita Anet Amongo kakati ebigambo byongedde okubeera nga bifuluma waliwo amawulire agafulumye nga galaga speaker abadde speaker Nnaalongo Anita Anet Amongo amasimu ge gonna gawambiddwa nkugambye nti passport zawambibwa ennanga muntu ze zawambibwa driving permit byonna byawambibwa ensonga lwaki kakati nyina omukuku wano omukuku gw'ebbaluwa kuliko lisiti y'ebigambo oba kuliko lisiti y'ensonga lwaki bino byonna baabimugjeeko ngenda kubeera nga mbikumensioningira wano kimu ku kimu ogenda kwewuunya abasajja nti tebabeerangako mikwano gyaffe bano abasajja tebabeerangako mikwano gyaffe kobeeraani obadde okimanyi ampuliriza waliwo amawulire nga galaga ababaka abamu aba National Unity Platform abaali bawangudde ne batalangirirwa yali influencing evudde wa speaker yali influencing evudde wa mukyalo ono era n'abamu abajjiba mu parliament nga bamaze okulangirirwa ng'omukyala Rose Nalubowa e Masaka obadde okimanyi nti bino byalimu omukyalo ono kati essaawa zino naye kiyabala kiganye obwa speaker Maneyane Emye okimanyi nti azeeyo ku zero era amawulire amalala galaga nti ono yandifundikira ng'agenze mu exile wabula sa America si Bungereza jjukira amawanga ate gamuteekako envumbo kakati no bino nga biri bwe biti bigenda mu maaso amawulire agakagwawo amalala gamaze okubeera nga gakakasibwa essente eza Uganda akapapula k'emitwalo 5 akapapula k'emitwalo 2 n'akapapula k'omutwalo zino zimaze okubeera nga ziwerebwa era bw'obanga olina gy'oli ng'olina essente zino duka zambwa essente zino ozitwala ozidepositinge ku akawunti mu banka yonna wabula waliwo obukwakkulizo bwe zinaabanga ssente nnyingi ogenda kubuuzibwa ssente zino ozigjeewa olina okunnyonnyola kaakati ngenda kutegeeza ensonga lwaki kino kiri bwe kiti kubanga mujjukira ak'olukumi akaasooka kaggyibwawo ebitaano ebyasooka byaggyibwawo ebibiri ebyasooka byaggyibwawo omutwalo ogwasooka gwaggyibwawo nga baziripuleesinga kati ogenda kutya ensi
bano abasajja ampuliriza bakwetolola emabega n'emiryango nobeera nga bakuli mu 5 nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo nkusaba video soko jimpere ekigalo ampuliriza era mu mbeera yeemu ntambula n'omukyala amanyikiddwa nga Hajati Nakalembe ono omukyala omusomi w'edduwa Kayingu era omukyala ono yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala ono akuwa n'ekyogo n'onaaba era ono akumira n'ekyoto mu mbeera eya aganaaga kaakati nno Nakalembe Hajati mwettanire omugamba nti ennamba njije ku Eke TV bw'otakwenda ku kigambo Eke TV oyinza obutafunamu gwe mugambe nti Eke TV kwenzije ennamba eno ebisigadde agenda kubeera nga akwanguyizaako kasono mentioning nti Eke TV Media Uganda kakati mbutuufu njagala nsooke nkutwale mu mboozi eya ssente eza Uganda ezimaze okuwerebwa munnayuganda ogenda kukola otya eyatereka ssente zo wuliriza nnyo bikwatako nkomawo ak'emitwalo 5 ak'emitwalo 2 n'ak'omutwalo buli akayina manya oteekeddwa okatwala mangu mu banka ekuli okumpi okadipositingeyo kubanga bagenda kukolamu ssente endala ekyo nno kiddiridde abantu abangi okutereka omutuumu gw'ensimbi ogw'essente ezo ezoogeddwako waggulu mu mayumba kati okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga pulezidenti ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka asazeewo bakyusemu mu ssente ezo zigenda kufa mu bwangu obw'ekitalo singa tozidipositinge mu banka ekuli okumpi kale fulumya ekikutiya okikubeko enfuufu okyanikeko omala okitwaleyo mu banka oteekeyo depositi onyonyole ne gy'ozigye kiki ky'otunze mu mbeera efaanana bw'etyo olw'okuuma ekitiibwa ky'eggwanga eby'etaano eby'ebiri n'ak'omutwalo muzidipositingeyo kuba ssente empya zigenda kuba nga ziteekeddwamu security features endala mu kiseera ekigere bya pulezidenti kino kikoleddwa olw'abo abenyigidde mu mbeera eyo ey'okukulira omusimbi ate nga mu butuufu baleese obwavu mu ggwanga ssente entono tezirabika kale bwe bakikola bwe batyo ne batta zino ze babba bakuzijjayo bakuzikukunolwayo oba okuzifuula kazambi tipi eziwedde emirimu kwata ssente zijjeeyo twala mu banka depositi zeya nakugamba ali ku mukutu gwa Eke TV Media Uganda emboozi nga zino tujja kubeeranga nga tuzikuwa nnyo obeerenga ebigambo oyogera okubeera nga obitegeera nga ekizimba tekinnasamba ddagala jjukira nkutegeezezza nti essente empya zamaze dde okubeera nga zeeramba olujja wabula kino tuzze tukyogerako nti essaawa yonna ebimu ku bigenda okubeera nga biviirako bannayuganda okubeera nga baavuwala be basajja okukwata ebikutya n'ebikutya by'essente ne babitereka mu mayumba nga bwe walabye obutitimbe obw'essente obwasangibwe wannaalongo Anita Amongo nga bwe walaba ssente ebbiliyoni kumpi ezikwatamu 3 ezasangibwe wannameere kaakati bano n'abalala bangi abalina ssente empitirivu abaazikukunika mu nnyumba yaabwe ffe nga tukaaba obwavu bano ng'ensimbi bazikukulidde tebazita kaakati nno wano ogenda kubeera nga onnyonnyola eyabba ssente mbu bagenda kubeera nga bakwatirako n'abo abadde batwala ssente empitirivu ennyo era mbu ke kakodyo akamu ku obwo obuleeteddwa okubeera nga ssente zino ziri kavalingibwa kakati nno nkutegeeza nti amasimu ag'omukyala Nnaalongo Anita Amongo gamaze dde okubeera nga gawambibwa aba forensics expert kakati forensics expert bawambye amasimu gano wabula ng'ekyawambisiza amasimu gano bagenda kutunulira communication records omukyala ono abadde ayogera n'abaani era abadde abagamba biki byabadde abategeeza ku masimu era bano bagenda kwongera okutunulira financial records kakati nno obadde osindika ssente ng'ozisindikira ani ng'oluno nga babuuza omukyala Nnaalongo Anita Amongo emu ku nsonga yeeyo communication records ne financial records bagenda kubeera nga bazikebera ssente kizi yasemba okusindika yasemba ku receivinga ddi ssente era message ki z'abadde aliceivinga nga bamuwandiikira nga naye abaddamu mu mbeera y'emu electronic transactions zigenda kubeera nga zikolebwa nga zikeberebwa oyina kaadi eya banka obadde onyigamu pini n'osindika ebifaananyi ng'obisindikiraani era transaction zino eziri electronic obadde ozikolera mu banka ki lwaki obadde ozikola and other information that could aid investigators mu mbeera eno ampuliriza njagala tusooka tugendeko mu mboozi eyakalangwa nkuze Anita Amongo muwala wa kalangwa ensingo gitaddeko amaanyi anti mwamuse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe
Mubirabe. Mubirabe. Mwabe ennyanja. Bomma mujje mubirabe. Bomma mujje. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina bwe mubeera. Kitegedde. Bagala muziika wali. Tanaziza. Mujje mumulye. Mujje mumulye mbwa mmwe. Kaakati mwana muwala nga ne kitaawo tannaba kuziikibwa otandise okuddingana ebizibu. Nabagamba ebintu bisatu. Bw'ofunanga ekizibu kya accident, bw'ofunanga ekizibu ky'ekkomera, bw'ofunanga ekizibu ky'okufiirwa omuntu, ekyo kiba kisusse okuyitibwa ekizibu, kiba kisiraani. Ebisiraani biddingana. Ebiseera ebisinga awava accident waddawo accident, awafa omuntu waddamu kufiirwa, n'ekkomera bwe lityo. Tukkirize amazima, kitaawo Kalangwa si ye musajja abadde atuukiridde, naye ate tekitegeeza nti okufa kwe okunenyeza abantu abalala abalabewo badde tobamanyi. Ate wandibadde tolwana nnyo kubanoonyerezaako, ko tomanyi naawe kitaawo ki kye yabakola. Muwala wa Kalangwa, bw'ofiirwanga omuntu noonya biki by'oyinza omuyigirako, biki by'oyinza omumusikira. Osobola okusikira amagezi ga kitaawo ne bwe gaba gabadde matonotono. Osobola okusikira ebyobugagga bye byajje mu bantu, naye si bonna agiteekako amaanyi ate ogenda mmaliriza osikidde entalo ze, osikidde obusungu bw'abantu abo bazaanyigiriza, abantu abafiiriddwa emaali zaabwe. Tosikira ntalo za kitaawo kuba si kiwa nti yonna asobola okuzirwana. Kyandibadde kyamagezi ebintu ebimu n'obireka ne babiziika ne kitaawo, gwe n'osigaza emirembe. Naye ensi bwonna agiteekako amaanyi nga ky'oli okukola kati. Muwala wa Kalangwa, otuuse okulwana entalo z'otaatandika, kyokka nga n'ebyembi tojja kuziwangula. Wama bannanga bali mu bizinesi, mwe downloadingire ka app kafa ka Link Me UG, ka app twakabaleetedde. Ne bw'oba oyagala kulangirako mitwalo 2 gyokka omwaka, kagenda gaziya visibility. Ensi yonna egenda tegeera nti olina ky'otunda, you are a service provider. Bangi nnyo muli balungi mirimu gyammwe, naye ensi temanyi nti muli balungi. Kozesa app eno. Ne bw'oba olina CV yo ng'onoonya mirimu, teeka ku app. Ne bw'oba olina ky'onoonya, service yonna gy'onoonya, genda ku app Link Me. Security operation eyakolebwa ew'omukulu Nnaalongo Anita Anet Amongo e Nakasero egenda okufundikira ng'abasajja amasimu bakuuliise nago, wabula nkutegezesa ensonga lwaki bakuulita nago. Kati mu mbeera eno yongera gwe okunyonyoka ensonga eno nzi. Forensic analysis eri mukolebwa ku ssimu za Madamu Anita Amongo as part of the widening corruption and illicit enrichment probe egenda maaso, essimu bazirina. Kaakati mukadde kano tetutegeera bulungi security agency ki eyina essimu za Madamu Amongo, kubanga ebitongole ebiwerako ebya security omuli CID, military intelligence ne state security units endala zibadde involved mu operation ezakolebwa Nakasero ne ku makaaga ag'ekigo. Tetumanyi baani abazirina, wabula batugambye nti mukadde kano forensic experts basuubiddwa, aba forensic basuubiddwa okukola examination ku masimu ga Madamu Anita Amongo. Abadde ayogera naani? Banoonya ki? Communication records ani gwabadde ayogera naye. Ekirala balabe financial records ku simu zibeerako. Kati nga gwe bw'onaabeera n'essimu nga wasindika 10,000, Airtel Money neekulaga nti osindise 10,000 n'obisigazaamu. Kati ne Madamu Amongo bino bye bajja okukebera oposa olw'essere 10,000. Okitegedde? Kati balina okukebera financial records ze ku ssimu kuno balabe oba balina kye basobola okufuna. Bakebere electronic transactions nga bw'onaakwata essimu olina app eya banka n'obaako bw'osindikira oba n'obaako transaction na gyokola nga oli ku ssimu, ekyo bajja kukikebera.
ne information endala that could aid investigators abali mu kunoonyereza information endala yonna eyinza obbayamba. Kadde kano ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati tutegedde kino ku kyamasimu batugambye ba investigators abali mu kunoonyereza ku AAA bali interested okusinga betaaga okulikavalinga deleted messages. Osindika message nomana ogidiriitinga kati bazeetaaga bazirabe banaasobola batya ngenda kubuulira baagala okulikavalinga deleted messages mu simu ye oba mu simu ze ez'amongo bagende maaso n'okukebera call records abadde akubira baani ebbanga lyonna amongo era bakebere documents and digital communications zonna zabadde agenda maaso n'okuba nti akola. Bw'aba yasindikanga message n'amala n'azisiimulamu basobola okukikola oba nedda basobola oba nedda. Kakati kankubuulire tewali gavumenti efuga myaka mingi neesigala nga nsiru era nga bw'atali mugagga musiru ekyo nzikiriza nti taliiyo. Katonda tayinza kuwa ssente n'akulekera obusiru Katonda onaku lwakuwadde ssente lwakuwa n'amagezi tewali mugagga musiru kati omugagga y'amongo nti buli kintu akiteeka awo. Kakati n'ekirala era tewali gavumenti nsiru naddala nga gavumenti ekulembedde emyaka 40 eba tekyali nsiru oba olimba ebangezi beemanyi buli kimu. Kakati ne tutegeera bino emyaka mingi egiyise mu myaka egiyiseeko emabegaawo Uganda security and intelligence agencies have significantly expanded their cyber and digital forensic capabilities. Bayongeramu nnyo si bye biri ebyalulira gavumenti gye mwali mumanye yabayeekera kati eno naye eri somehow digital ebintu ebimanyi. Batugamba nti abakulu mu security y'eggwanga lino nabo tebatudde sebo nabo bayongeramu bayina cyber and digital forensic capabilities za kika kya waggulu. Essimu bagitinkuula ne essimu bagitinkuula ne bagitegeera okitegeera era nti mu digital forensic capabilities abakulu zibayina mu Uganda kaakati by investigators batulaga nti bayina obusobozi to extract and analyze information from electronic devices using advanced technology. Gavumenti eno gye ene kukulembera erina abakugu mu kukola abasobola okwe-extractinga messages wazisiimula ne baddamu ne baziraba ne bakola analysis ku information mu devices basanze nga beeyambisa technology ow'ekika ekya waggulu. Security experts bagamba nti such systems and advanced technologies are capable of retrieving okuzza messages wasiimula even deleted files bazizza messages and other data from mobile phones and digital storage devices. Osaaga ngoba wabisimu tiimu ya General Kaguta Yoweri Museveni eya cyber and forensic oba bwisimu yo buli kimu ne bakikuddiza ganti bino eno wagisimu enaku z'omwezi gwezi kakati yino kino wakikola bweru ne bweru kakati kye kino kati nti kisuubiddwa bano be bagenda kibeeramu essimu bazitinkuule balabe yali ayogera naani sente yazisindikirani yazifuna atya nga zivaawa bakuŋŋaanya obujulizi bagende bamu kooti nga babulina. Kakati mbagambye nti tewali mugagga musiru bannange taliyo tosobola kumanejinga kawumbi ka sente n'osigala ng'oli musiru ng'oli weewe ng'oli bwotyo ofuuke obeere miliyoniya ng'amagezi toyina obeere biliyoniya era nga tonnafuna magezi otuuke ku level eya triliyoniya nga bwe batugamba ng'era toyina tekisoboka. Kyokka era mbagambye tosobola kukulembera abantu myaka 5 egisooka ng'era tomanyi kyakukola myaka 5 egiddako
myaka 2 myaka 3 myaka 4 wakira obeera olina obukugu obujjako Facebook ate tebagijjako bweri okitegeera. So omuntu asobola kukulembera myaka 40 n'olowooza nti naye akyali ati aba mugezi. Kaakati katulinde tulabe ani mu bino. So mu mbeera y'emu nga tukyagenda mu maaso n'ensonga za Nnalongo Anita Amongo, kati njagala nsooka ate nkuzzeko katono nnyo ew'omusajja ono eyali owa National Unity Platform era ng'ono alumiriza akyali munnankyukakyuka lukulwe, wabula ng'ono akulaga nti okulya aliira ddala. Sseggona ategeezezza mbu ye bangi bamusibako nti yalya, kituufu alya kubanga tewali atalya, naye ono alumiriza nti yeye yeeriisa. Era ono agamba bamusibako Nnalongo Anita Amongo, wabula ono agamba nti Nnalongo Anita Amongo ono yatandika dde okubeera nga amuperereza okuva lwe yajja ku bwa sipiika mbu ng'aperereza omusajja ono Sseggona akali amaggwa ayingire munda mu gavumenti eya NRM olwo alekulire Nuupu babeere nga bakola bonna. Sseggona alumiriza nti Anita Amongo ono ye yamusomesa eri ku yunivasite era mbu n'amulumiriza nti nze mpitanga taata, ndi kitaawo siri mutabani wo, siri muganda wo, wabula mpita kitaawo. Era ono mbu mu paliamenti abadde amuyitira ddala erinnya erya ddaddi, wabula mbu ng'abantu beebuuza lwaki ono amuyita ddaddi. Kakati nno ono abotodde ekyama n'ategeeza gye nabasomeseza bano abaana nalinga mbasomesa nga bampita ddaddi, era y'ensonga lwaki nakati abadde ampita ddaddi, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abadde nga amperereza nsobole okubeera nga neegatta ku mukama we General Museveni, wabula nagaana. Kakati nno ono mbu n'amutegeeza n'amugamba nze mukulu, nze kitaawo, tosobola kubeera nga onjigiriza ekyokukola, wabula ono alumiriza abantu abagenda nga babikikinika mbu nga bakakwata ku masimu gano agaseereza nga babeera bagamba mbu ono yalya. Kakati ono agamba ye bano abantu abalabidde emyaka miyitirivu nnyo era ffe tugenza okubeera nga tumutubalaba nga ye yabalaba dda. Era alumiriza nti singa yali waakulya yandibadde yali adda nga ffe tetunabana okubeera nga ebintu bino tubitegeera, wabula ono agamba ye obulumi bw'ayina bwa nsi ye, akolerera nsi ye era taliyangako yadde n'akamu okuggyako byazze nga alya, byonna byalidde yabyekolera n'entuuye ze. Sseggona agamba kituufu sirina ssente, ndi mwavu, naye ate sinza kweyisiza ddala nga omwavu n'essaati etuka okukutuka ekitogi olw'okuba ndi mu opposition. Sijja kutambuza bigere naye nga tetuka okubeera nga egwa olubege olw'okuba nnwanyisa Museveni, nti kanwanyise Museveni paka lwalivaako nyambale ku underwear, nkanwanyise Museveni bwalivaako olwongule ku mmotoka. Sseggona ebyagamba mbiganye. Tulina okubeera nga tulina essente, tulina okubeera nga tulabika bulungi, tulina okubeera abantu ab'ebitiibwa okusobola okulwanyisa Museveni, tusobole okubeera nga tugwa mu kaliba naye gyagwamu. Bw'obeera oli mwavu tosobola kubeera nga olwanyisa gavumenti. Kati Sseggona agamba nze nkola ne bannange tukola ne tubeera bulungi, emmotoka tuvuga ez'ebbeeyi, kubanga ekyokubeera mu opposition tekitegeeza nti tulina kubeera banaku nnyo, tekitegeeza nti tulina kwerumya, tekitegeeza nti tulina kubeera nga abaana b'abaavu ennyo. Kakati ono alumiriza n'ategeeza ensi mulekeraawo okubeera nga mutuyita abaalya, kubanga nze siryangako okuggyako byendya, nze abyegulira, nze ayeefiidinga. Era abo abagamba mbu nalya mujja kuvaayo mu ndage bwino wawe naliira. Jjukira nti Sseggona ono yamala dde okubeera nga alangirira National Unity Platform, ono yagivaamu bukumbu n'agikongokako nga nkuyege ku ggi, kubanga ono bwe yavaayo nga amiddwa kaadi yasalawo ne yeesimbawo ku tiketi oba ku kaadi ey'essaawa, ono nalaga nti azze independent. Wabula abantu ba Busiro East bino baabigaana ne bagamba tukooye okuwa abantu abeebuzaabuza nga abafuka banaaba ovudde mu NUP ekumye kaadi, kaakati atujjidde ku ssaawa ate otugamba bukyawagira Kyagulanyi, awo osaagana muliro naye eryanda lyokya akalulu akaffe togenda kubeera nga okafuna yadde okakombako. Kakati nno bino byaleetera Sseggona okubeera nga yagwa n'abeera nga ebyobufuzi bye byamala dde okubeera nga bifuloopinga. Jjukira nti abantu bamulumiriza nti ono y'omu ku baaviirako n'okulemesa Sam Mathias Walukagga Mulumbadduka ekibabu okubeera nga yeesimbawo nga omubaka owa Busiro East, nga bagamba mbu ono alina bye yayitamu n'atuma balimirire omusajja ono okumulemesa okwesimbawo era ekkooti n'emulemesa. Kakati nno Hajati Nakalemba alina kyagamba, then nkutwale wa Sseggona. Salamu alaikum. Hajati Nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalemba kambawo ennamba yange yeeno 0752
375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku namba yange eno. Anita Among avuddeko yansikiriza nnyo mbegatteko mu NRM nankongokako ne mugaasa akusomesa kunjigiriza ebyo toyigiriza jjajjaawo kunuusa bugolo. She's my student. True. Era abadde ampita daddy apita taata we ng'abantu aga amuyita atya bw'atyo kubanga ki she was my student. Ate omanyi bwe nali mbasomesa mu kiseera ekyo nali mulenzi muto nyinza n'okuba nali nnyirira ngamba nze ndi kitammwe ntwale bwe mutyo saagala kuntwala mu kiti kirala. Nali ndi mulenzi muto sinnawasa abaana abawala bali awo bayinza okwagala okunsanyukirako kati nkulaga principal judge nakola naye emyaka 10 nga tusomesa. Oli awo singa nasalawo okukwata kkuba eryo nandibadde nange ndi waggulu nga bo naye okusalawo kwange kwali kwakukola ebyo emmeeme yange byekkiririzaamu. Kati osanga bakataala abakayiga essimu baali awo yali teri asula njala ndya naye neeriisa buli aseereza n'ayiga okwogera gundi yali gundi akola ki era opposition by the way okubeera opposition si kyakitiibwa si kitiibwa ovuga otya emmotoka bwetyo ng'oli mu opposition abange we are condemned to poverty. Sinnagaggawala naye nzikiriza nti Katonda bugagga bwange abuterese okubumpa naye sirina kutuka kitogi nti kubanga mpakanya Museveni okutuusa lwalivaako sijja kwambala saati efaanana bulungi. Museveni bwali atanavaako sijja kwambala suuti na ngatto nyambale engatto egudde olubege no. Tujja kusigala nga tukola. Bannayuganda mbakubiriza mukole. Gavumenti erina kulwanyisibwa abantu abakola era abalina ssente era abatalina ssente bangu okugula ne babakozesa bye baagala. Mwagalize bannammwe kati abantu bobi babadde abaliddeko ekimala banne tetunnalya actually tutandika butandisi kati okulya nga batuvudde abadde pressure tugaana okulya kati mwemwe munnemeseza okulya ekyenkya kyange kuba mumbuuza ebibuuzo ne bwoba okitwalidde ku levo yakulya nti waffe dedda tetwagala ali wakiri kigende ew'omulala anammwe owuwe naye n'ekirala munaakwata mutya obuyinza. Kakati bannange waliwo amawulire ge tujja nga tubuusa amaaso wabula ng'ate ffe abamu nga nze tuzze ebigambo bino tubyogerako enkya n'eggulu. Wuliriza muganda nkakeeto olunaku olwaleero omusajja yeevudde eggambo ono amanyikiddwa nga Fred Mukasa Mbidde. Jjukira nti ono ye mumyuka w'omusajja amanyikiddwa nga Norbert Mao minisita nga wa ssemateeka nasiga eddamuzi munda mu gavumenti ya mwami Museveni. Era nakutegeeza gye bwakedde olunaku olwaleero nti minisita ono wa ssemateeka nasiga eddamuzi yalumbye General Museveni mu State House maaso ku maaso n'atuuka okubeera nga amulangira obunnanfuusi oluvannyuma lw'okubeera ng'ono kigambibwa mbu yali asuubiziddwa ekifo ky'obwa sipiika ate abasajja ne beefulira mu kiti nga embazi ekifo kino ne bakyagaliza minisita Oboth. Kakati nno minisita Norbert Mao yakedde bwankokola olunaku olw'eggulo bw'atu n'alekera entebe mu State House okulumba mwami Museveni amutegeeza ensonga lwaki omusajja ono yamuliddemu olukwe. Kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali mu mbeera y'emu Fred Mukasa Mbidde avuddeyo n'ategeeza ensi nti General Museveni General Muhoozi Kainerugaba nga bano be bakulira amagye g'eggwanga erya Uganda wabula nga General Museveni amutadde ku mabbali ono ategeezezza CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'ali wamu n'amagye aga UPDF. Ono annyonnyola nti ekyabakozesezza bino ebigenda mu maaso bimulaba ku mukyala Nnaalongo Anita Among ebyekuusa ku bukenuzi obulabbayi okulya enguzi okulya ensimbi ey'omuwi w'omusolo mbu nga batandikidde ku Anita Among kyabadde kigenderere. Mbidde agamba ekyakozesezza General Muhoozi kino yabadde tasobola kubeera nga akyebeera kubanga Mbidde agamba nti General Muhoozi ng'akwataganye wamu n'amagye babadde bamaliridde okuwamba gavumenti okugivuunika. Mbidde ategeezezza amagye gabadde gagenda kuvuunika gavumenti oba mwagala oba temwagala. Jjukira amawulire agasooka gabadde gategeezezza
nti Nnaalongo Anita Annette Amongo ono mbu naye abadde yeetegekera okuvuunika gavumenti, okuwamba gavumenti, okujja General Museveni mu ntebe, wabula nga tetumanyi nteekateeka ki z'abadde alina kumuwamba na kifuba oba kumukuba mu kalulu. Byonna tewali amanyi, wabula nga amawulire galaga mbu ono abadde musaale nnyo era nga yeeteeseteese ng'amaze okuyingira mu bitongole eby'enjawulo, ng'amaze okukwatagana n'abagagga ab'enjawulo, ng'amaze okukwatagana ne baministers ab'enjawulo, ng'amaze okuyega abaka ba paaliyamenti. Kakati ng'ekisigadde kiri kimu, ssaawa yokka okulivula General Museveni bamuteeke emabbali. Kati Mbidde agamba ebibadde obadde bigenda mu maaso mbu ng'amagye gabyetegereza era nga gabigoberera luta ku luta, era nga ne mwami Museveni n'amagye bonna nga babiwulira. Kakati ono agamba mbu singa kino tekyakoleddwa, pabuliiki ebadde egenda kwongera okubeera nga etabuka n'okunyiiga n'okwebuuza nti ddala tuyina wano abakulu abasobola okukwata ku mukyala ono olw'ebikolobero byakola, naddala ebyokulya enguzi, ebyokubeera nga omukyala ono yeeraga n'ebitasaana kubeera nga yeeragamu. Kakati nnombu amagye gye gaasazeewo mu kifo ky'okuwamba gavumenti omulundi gumu, wuliriza, baasazeewo bagobe Anita Annette Amongo n'okunoonya abali b'enguzi bonna mbu mu gavumenti. Amagye gatandise okwenyigira mu byobufuzi kati obitwala mu maaso. In fact gaba gatuyambye okuyitira mu PLU okusalawo ebigenda mu maaso, kubanga singa tegabikoze gabadde galina okuwamba eggwanga. Ekyo njagala omanye ebyo byolaba ebitambula ebijjanga directives, amagye tegali contented n'abantu ba civilian nga bwe bakutte bintu gabyekwatiddemu. In fact singa tegakoze bwe gatyo gali badde gawamba gavumenti. So bino ebirowoozo byolaba ne president basooka ne babimusuulako n'asooka agaanamu n'abinoonyerezaako n'akebera n'alyoka akyusaamu, kubanga singa takikola, njagala abantu baffe mutegeere, there is an ideological content mu bintu ebikolebwa mu Uganda ne mu Africa okutwalira wamu. Mu Uganda amagye gaze gawamba era bwe baali bakola ssemateeka musi edelegate bwabeerawo debates bwogenda mu Hansards ezaavaamu ne preamble nga bwogiraba nga ziraga nti amagye gajja gawamba kubanga basiviliani bajjanga balemu okukulembera obulungi, abaleeta ekitta abantu, basosola mu mawanga, basosola mu madiini, obwavu butta abantu. Kati amagye ng'ebbanga eryo gajja ne gabyekwatiramu ne gawamba. Kyova olaba nti ate nga gagamba mbu tebagateekanga mu bintu nga tegabitegeera. Kwe kusalawo nti bwe tukola palamenti amagye tugateerewo n'abantu 10 nga bo bannamagye nga listening post babeere ng'ebigenda mu maaso kati bali paati. Era kakati amagye agamu ba minisita kakati ekyali ekyo kwagala kugamba nti kati temuddamu tutawanya nga mugaa temubimanyi, kati mubikola ki mubimanyi. Kati amagye gazze galaba basiviliani babawo essente z'abantu, enguudo ne batazikola, kati gatandise ozikola nebikawo n'adumira jenga kati bajeti yonna ey'enguudo kati egenda kuba wansi, gayingira mu byokulonda. Amagye gatunuulidde ng'obwavu kati buluma abantu. Amagye go gennyini nga gafa obwavu, jjukira gaali tegafuna misaala gimala, gaali tegayina madagala, tegayina malwaliro. Kati General Mukebi ebyo byasinza okusooka okukolako. Kati amagye gatandise okukola engineering, amagye gaagala kukola nguudo, gaagala kukola malwaliro, gakoze ebyobufuzi. Kati gatandise okusalawo gagamba bivaawa. What is the faucet origo of this problem? Ensibuko ya kino eriwa nti palamenti. Kati amagye gatandise okusalawo kyegeetaaga golaki gasindise defense minister abadde. Kuba ategedde ebyabwe bye baagala. So n'olwekyo kikulaga bw'oba oyagala okulengera ewala nti singa kino president wa Uganda takikkiriza, kitegeeza agalekedde option emu yakola ki kumuwamba. Ekyo wekiri, njagala ideologically bannayuganda mutegeere nti kino kikolwa ky'amagye agafunye empisa nti mu kifo ky'okuwamba gagamba bugambi nedda kino tukitutte, kino tugenda kyekolera, kino ebyo bya Fred Mukasambidde. Wabula oluvuuvuumo lw'okubeera nga mwami Museveni mbu amagye gaali gakumuwamba lwali lwatandika dda emabega. Kakati Mukasambidde akugambye
ekyakoleddwa amagye kye kyabadde ekituufu eky'okukola. Awatali ekyamagye gabadde gamaliridde nga muwogo nga wansi mmere wakati nku waggulu nva okuvuunika gavumenti. Ddala nga bituufu General Museveni abadde agenda kuwambibwa General Muhoozi Kainerugaba mutabani we. Mu mbeera eno ey'okubeera nga n'omukyala First Lady amanyikiddwa nga Janet Kataha Museveni ono nga yatwalibwa dda munda mu ggwanga erya Amerika okujjanjabibwa era nga bwe baategeeza nti agenza kuba ku mpembawemba. Ddala bino singa bibaddewo ng'omukyala oyo akyali mu ddwaliro nga tannadda tebyandyongedde okubeera nga bimusajjula embeera gy'alimu. Bino nga bigenda mu maaso, ekibiina kya National Unity Platform kyamaze dda okubeera nga kisalawo era bano baatudde mu kafubo bo nga bo bwe bati akafubo kano ke beevumbyemu tebakkirizzaamu munnamawulire yadde n'omu n'owakatono kubanga ensonga ezabadde zigenda okubeera nga zoogerwako zaabadde ensonga nga ziri sensitive nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga bano baalabye nti NRM yabadde emaze okwendoosinga Minisita Jacob Oboth. Kaakati nno bano nabo ne baga nti naffe tulina okubeera nga tuteekawo omuntu. Bwetyo National Unity Platform ekisanja ekyaggwa mujjukira tebalina muntu gwe baasimbawo kuba sipiika. Wabula ku luno baasazeewo ne bagamba tutuule twerondemu ani ayinza okubeera nga akontestinga ku bwa speakership. Era bano bamaze okubeera nga balaba omusajja amanyikiddwa nga Mwiru ono yawanduddwako eddusu Honorable Mwiru era ng'ono yagenda okubeera nga ayingira reesi ey'okuvuganya ku bwa sipiika ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Jjukira nti mu paaliyamenti ya ggwanga erya Uganda numbers zimatalinga nnyo era nga ffenna tukimanyi nti bwe kiba kya numbers aba NRM obwa sipiika baabulya dda kubanga ennamba ze balina zikubisa emirundi ebiri egisukamu ebiri mu bantu abali ku opposition. Kakati nga kino kyongera okukakasa n'okulaga nti ne baba basadde Ssemagujja bayinza obutasobola kuwangula bwa sipiika. Naye ekyebuuzibwa nkakasa na bano bakimanyi nti numbers mu parliament ze zimatalinga. Bwe kiba nga bamanyi nti numbers mu parliament ze zimatalinga okuyisaawo ekintu kyonna kabeere sipiika, lwaki ate NUP yatudde neeronda omukulu ono Honorable Mwiru agenda avuganye ku bwa sipiika owa Oboth avuganye Oboth. Kyekyebuuzibwa ku bwa deputy speaker tebaataddewo muntu aba National Unity Platform wabula bavudde ne bategeeza eggwanga bano bagenda kukwatagana n'ebibiina ebirala byonna oba bayite ba stakeholders abali kudda oluvuganya gavumenti abalala bali mu parliament muno nga mulimu aba DP, mulimu aba FDC, mulimu aba independent, mulimu aba UPC ndowooza n'abalala ebibiina byonna ebiriyo. Kati bano nga bagamba bagenda kusooka batule na bano ku nsonga y'omumyuka wa speaker parliament ani bonna gwe banaasalawo ne basakimu nga nkuyege gwe bagenda okuwandako eddusu olwo bamufrontingeyo avuganye Honorable Thomas Tayebwa ku bwa deputy speaker. Kakati nno ensonga zino zayanjuddwa ali ku kibiina kya National Unity Platform era nga yazibadde mitambo ye president oba acting president Lina Zedriga era ngono deputy president mu bitundu ebyeyo ampuliriza mu Eastern owulidde. Kakati nno mu mbeera eno Secretary General wa kibiina kya National Unity Platform era ensonga zino yazibadde makkati mitambo bulungi nnyo okubeera nga azanjulira eggwanga. Mu mbeera eno njagala nkutwaleyo olabe byatambudde butya balonze omusajja ono Honorable Mwiru era gwe olowooza ki ono anaawangulwa sipiika era lwaki baakikoze kino. Akazannyo k'ebyobufuzi abamu ku ffe abaakatandika okukayingira kikirize kigaane kagenda tulumyamu omutu. Why? Olw'ebyo ebintu ebitandise okukolebwa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda abamu ku ffe abatamanyi what politics is tugenda mmaliriza emitwe gitulumye nga gitubobba. Lwaki? Oluvannyuma lw'ekibiina kya NRM okuvayo okuendosinga omukulu amanyikibwa nga Oboth ku bwa sipiika okwetaba mu kalulu k'obwa sipiika okulondako ani agenda okukulembera parliament ey'omulundi ogw'e12. Ekibiina kya National Unity Platform nakyo kivuddeyo ne kyendosinga owaakyo. Mu kisanja ekiwedde NUP teyeetaba mu kalulu ka bwa sipiika. The fact that it had the most number of members of parliament tebeetaba mu kalulu ka bwa sipiika. This time round ekibiina kirangiriridde candidate agenda okuvuganya ne Oboth mu kalulu. Wano we tulaga
only God knows. Njagala owulirize mu kamwa ke Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya ng'ayanjula agenda okukwatira ekibiina bendera mu kalulu k'obwa speaker. Bampita Kalirugambo Promax, Simple MC, Omukutu Vast Stretch, tambuza video. Ladies and gentlemen, the National Unity Platform leadership, together with the caucus, our members of parliament, has decided to field a candidate for speakership of the 12th Parliament. The National Unity Platform has resolved to field a candidate for Speaker of the 12th Parliament. Ladies and gentlemen, I'm going to invite Acting President and Deputy President Eastern Uganda to come here as we unveil our candidate for Speaker. These members of parliament that you see, through their caucus, have elected one of them to carry the flag of the National Unity Platform for Speaker of the 12th Parliament. And we hope that that person will be able to carry the hopes and aspirations of the people of Uganda in this campaign for speakership of the 12th Parliament. And as you can see, our acting president is going to hand over the flag to the person. Ladies and gentlemen, members of the press, that person is none other than Honorable Paul Mwilu from Jinja, all the way from Jinja. People power. Everywhere. NUP. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So this is our candidate, ladies and gentlemen, members of the press, who will carry the flag in this press for speakership, to be able to give an alternative vision of what we believe Parliament should look like. Now, regarding the deputy speakership, as you know, we are not the only party on the alternative in Parliament. So we have resolved to consult with our other political, the other political parties and sister political parties in Parliament to see if they wish to field a candidate for deputy speakership. So in terms of that, we shall communicate. But for now, we are in consultations with other political parties on the alternative side to see that we have a formidable team there. Without wasting time, ladies and gentlemen, maybe kanchogereko mu Luganda kati then mwite ayogereko gyetuli. Basewo ne banyabo twebaza nnyo ababawulire okulwa nti n'olunaku olwaleero muzze. Ffe ng'ekibiina ki National Unity Platform tetukiririza okugenda mu maaso mu NRM. Ekisooka, of course, abasinga babba akalulu. Ekirungi eyabayambako okubba akalulu abo abantu naye mumulaba byalimu kati. Kitegeeza ekyo nno tugende mu maaso n'okulwana n'abo abasingira ddala okubba akalulu oba ababakozesa bonna bonna nabo eventually bagenda kuggwa. Mulabye ebbanga byonna byonna nga tubagamba nti eventually abantu abagenda kugwa mu mbi, naye nga tulabako kati nti abamu batandise okuzigwamu. So tugende maaso n'okukola kye tulina okukola n'okulwana okulaba nga eggwanga lyaffe litereera. Ku lwokalala lw'obwa sipiika mwalaba aba NRM
tebanayita na mitendera. Waliyo abantu abalowooza nti bankizo babayo ne bakola pronouncements. Kyetulowooza nti tekitambulira ku nfuga y'amateeka. Abamu bali mu kukola ebyo bannamagye bemanyi obulungi nti baali badde tebeenyigira mu nsonga za politics kubanga ssemateeka tebakkiriza. Muze mulaba nga n'oyo yennyini gwe wanzeeko eddusi ne bagamba oyo sipiika mwamula mu nsonga zabetukwatako n'ebirala. So tetukkiriza nti yalina ebiruubirirwa bya bannayuganda okukyusa ekifaananyi kya paalamenti n'okugifuula ekyo bannayuganda kye bakisuubiramu ne ssemateeka kyegisuubiramu. N'olwekyo olunaku olwaleero twatudde n'ababaka baffe bonna abali wano bemulaba n'obukulembeze bw'ekibiina ne tusalawo nti naffe twetaaga kubeera mu lwokaano olwo ne kandideti waffe era abasawo ne bannyabo ne tuleeta omusajja ow'amaanyi mwena gwe mumanyi obulungi alina experience omusajja atatiisibwatiisibwa ne tuleeta Honorable Paul Mwiru gwe bakwasiza okukkiriza mu lwokaano olwo era kati enamusaba ayogereko gye tuli atukakasi nti ajemulira maze tukakasa kati agenda kunyera eggwanga. Our party president, the vice president, and our national executive committee, honorable colleagues, district members of the press, ladies and gentlemen. Paul Mwiru is my name, and I hereby want to thank my party for the trust they have put in me as their candidate for the position of the speakership. All right, your Honorable Paul Mwiru alondeddwa nga agenda okiikirira ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu k'obwa speaker wa parliament y'eggwanga Uganda ey'omulundi ogw'e12. Abasinga ku ffe abatategeera kazannyo ka byabufuzi nga we kali right now kyemmanyi twebuuza NUP kiki kye baliko. Olinga nze nange nkyebuuza naye the fact that nasalawo ne ngamba nti mpagira National Unity Platform ne ngamba nti kyonna kyesalawo kyentambula nakyo bassebo ne bannyabo, I have no question because I strongly believe whatever happens these people first sat, discussed, ne bayingira mu nsonga eno. Before the press conference ababaka ba NUP basoose mu kafubo ke babaddemu akatabaddeemu munnamawulire yenna then later on kwe kuva ne bategeeza bannamawulire ekibadde mu kafubo bavuddeyo ndowooza mu kafubo ako balonze ani ayinza okutwala ekifo kino era mu kuvaayo ne balaga eggwanga nti Paul Mwiru gwe balonze nga agenda okuba avuganya n'omukulu oboth. Wabula era ne bategeeza nti ku kifo ky'obwa deputy speaker tebafrontinze muntu, bagenda kwogera n'ebibiina ebirala ebiri ku opposition gwe banaba bafrontinze gwe bagenda okubanga bawagira. Of course we know mu parliament the majority always takes it all, and we know NRM yesinga ababaka abangi mu parliament. But of course oli ajja kwebuuza lwaki NUP egenze mu kalulu kano sino si kutuwonoonera budde na resources. Of course tewali resources zetagisa, tebagenda kuba campaign just already babaka be bagenda olonda bokaboka. Naye kino kitegeeza ki? Gwe ali ku mukutu, keep yourself glued onto this platform. Tugenda kukomawo with more details ku nsonga ya NUP okwetaba mu speakership race. Muwala wa Kalangu ensingo ogitaddeko amaanyi anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe mubirabe mulabe ennyanja bwamwe mujje mubirabe bwamwe mujje
banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu nga temulina bye mubeera kitegedde ayana muziika wali awo tanaziiza mujje mumulye embwa mmwe. Kaakati mwana muwala nga ne kitaawo tannaba kuziikibwa otandise okuddingana ebizibu. Nabagamba ebintu bisatu. Bw'ofunanga ekizibu kya accident, bw'ofunanga ekizibu ky'ekkomera, bw'ofunanga ekizibu ky'okufiirwa omuntu, ekyo kiba kisusse okuyitibwa ekizibu, kiba kisiraani. Ebisiraani biddingana. Ebiseera ebisinga awava accident waddawo accident, awafa omuntu waddamu kufiirwa, n'ekkomera bwe lityo. Tukkiriza amazima kitaawo Kalangwa si ye musajja abadde atuukiridde, naye ate tekitegeeza nti okufa kwe okunenyeza abantu abalala abalabewo babadde tobamanyi. Ate wandibadde tolwana nnyo kubanoonyerezaako ko tomanyi naawe kitaawo ki kye yabakola. Muwala wa Kalangwa, bw'ofiirwanga omuntu noonya biki by'oyinza omuyigirako, biki by'oyinza omumusikira. Osobola okusikira amagezi ga kitaawo ne bwe gaba gabadde matonotono. Osobola okusikira ebyobugagga bye byajje mu bantu, naye si bonna agiteekako amaanyi ate ogenda mmaliriza osikidde entalo ze, osikidde obusungu bw'abantu abo bazaanyigiriza, abantu abafiiriddwa emaali zaabwe. Tosikira ntalo za kitaawo kuba si kiwaati onaasobola okuzirwana. Kyandibadde kyamagezi ebintu ebimu n'obireka ne babiziika ne kitaawo, gwe n'osigaza emirembe. Naye ensi bwonna agiteekako amaanyi nga ky'oli okukola kati. Muwala wa Kalangwa, otuuse okulwana entalo z'otaatandika, kyokka nga n'ebyembi tojja kuziwangula. Wama bannanga bali mu bizinesi, mwedawunloadingire ka app kafa ka Link Me UG, ka app twakabaleetedde. Ne bw'oba oyagala kulangirako 2,000 gyokka omwaka, kagenda gaziya visibility. Ensi yonna egenda tegeera nti olina ky'otunda, you are a service provider. Bangi nnyo muli balungi mirimu gyammwe, naye ensi temanyi nti muli balungi. Kozesa app eno. Ne bw'oba olina CV yo ng'onoonya mirimu, teeka ku app. Ne bw'oba olina ky'onoonya, service yonna gy'onoonya, genda ku app. Link Me UG is the way to go.